TMO Online Television wishes all our viewers and followers a peaceful festive season. We would like to remind you that our associates and affiliates may not be liable for views expressed on the show. Viewer discretion is advised. Wetwogerera kati leero lunaku lwa kusatu enkya lunaku lwa kuna era olunaku olw'enkya wali okulonda okwa disitulikiti y'e Kayunga. Twateeka ku kandidate waffe mukazi muvumu Njasabiggu gwe bayita mukyala Nakweede. Omukyalo oyo ebyafaayo bye ne history ye ng'akyali ne mu ssomero yali muntu ategeera bulungi ebintu by'obufuzi n'okuvuganya era muntu wa mirembe. Okuvuganya kwe tekubadde mu ffujjo okutuuka beenaale mu lubalabye nga gurawundi mbi nnyo ku sadi yaabwe nga tebajja kuwangula kubanga era Kayunga njagala okutegeeza nti President Yoweri Museveni Kaguta Yoweri Museveni tibuhabulwa yafunye obulwa 35 ku buli 100. Kakati ekyo ekintu ekyo akalupo kabana basimbyeo LC5 singa kabadde kakubwa lwaleero bajjo ora babadde bawanguddwa kuba balinayo 35 kuki ku buli 100 bwe tusuubira nti kati bwe buliyo. So nga ate omukyalo waffe yaddira mu bigere bya LC5 chairman yafa yakafa. So nga obululu obwonna bukyali intact era buwe era okuvuganya kwabadde kw'amaanyi nnyo singa olabyeko ku mutimbagano ebyafulumya Kayunga jjo kuvuganya kwabadde kw'amaanyi nnyo. Kakati security apparatus yo neesayo kusandika kuba bantu miggo okuba mmotoka z'abantu masasi okuba abantu miggo Kayunga yonna nebiranga eri kuki obunkenke naye wadde obunkenke bwe butyo era bye byobufuzi bye twayitamu jjuuzi okuba akalulu akawedde nti mwami Kyagulanyi yali musajja muvumu nnyo era nasigala nga muvumu n'alemera ku nsonga nga bwe kyafaanana. Noono omukyala Nakweede yalemedde ku nsonga waawo wamulabye nga naye bamutuusizzaako embale n'ebinuubule naye nga sitiro akalulu abantu b'e Kayunga basazeewo nti akalulu kaffe era tujja katwala era nkubiriza abantu b'e Kayunga mwenna abandaba nga olunaku lw'akalulu terunnatuuka mutuwe akalulu NUP gwe mulamwa. NUP eyimiriddewo kati tebabalimba nga teri mulala gwe kubiranduulu kati kubanga UFDC baagenda DP baagenda UPC bali mu kwebaka naye kakati NUP yeriwo NUP eri ku mulamwa. Owulidde bwe kimugambe eyewammwe nti NUP eri ku muzuuli muwagire muwe omukyala Nakweede mumuwe akalulu atwala eggwanga lino akulembere disitulikiti yaffe Kayunga. Abantu b'e Kayunga mubonyebonye nnyo mu by'ettaka mubonyebonye nnyo mu ngeri yonna naye Nakweede yajja okusobola okulanirira abantu b'e Kayunga abantu ba bulijjo era olaba ate ekyatuyambye ennyo nti NRM yagenze neyeyawulamu. Kaakati Nantaba yagambye nti nze wakirike naye kankyonone bwonoonyi ye n'aleeta independent era n'awagira independent. Kati olaba nti NRM yakoze eki already gundi Nantaba abadde alina support y'amaanyi nnyo era nga nnene. Support eyo gye tubadde tulowooza bulijjo nti ebadde NRM naye Nantaba yazze n'asalawo okuwagira independent. Kati support ate yandibadde NRM ogamba nti 35% president ze yafuna kati ate yeekutuddemu. Kaakati nno NRM ojja kusanga ng'e Kayunga wadde bakozesezaayo amaanyi mangi sente nnyingi naye ojja kusanga ng'ate gundi NUP yewangudde. Mazima bw'otutunulira n'opimisa olukoba lw'okutunulira ensonga kale ebyobufuzi tubeerayo n'akalulu ke tuyita opinion poll. Opinion poll eraga nti NUP mukyaliko waggulu mu buweereza naye ate ekisinga okuntiisa ate kwe tusanga nga ne candidate kennyini mwenye kwesimbawo ate naye asobola okukubwa embooko n'abeera n'ebinuubule. Kiri kye tebadde gamba wali emabega nti gwe muvuganya ng'alabika tayagala nnyo kumuvuganya tayagala nnyo kuteekawo mbeera emuvuganyisa. Njagala okubuuza abantu ba NUP abo
bamenyi b'amateeka oba abantu ba NUP bavubuka balalulalu nti buli we batuuka bakola wakavuyo tewali kavuyo ke bakola nedda ssebo ebyogerwa babawaayira abantu bano bennyini abaleeta emivuyo be bakwata mundu kubanga kati abantu wabatutte abawagizi bwebatutte balina emundu webatutte abawagizi bo balina emiggo balina emisekuzo balina buli kimu ekissi kwegamba nti gwavuganya owa NRM gwavuganya obulamu bwo bubeera mu matigga buli ssaawa mazima oyogere n'abantu bawere 10 wano tebakukiririzibwa kwogererawo muveewo wano mugende mwogerere eri abantu nga mubagoba bugobe ng'abagoba ente abantu mwayisanga ebisasalala bino bikolebwa bawagizi be NRM owulidde abawagizi be NRM bakola effujjo eryo abawagizi be NRM balina emmundu abawagizi be NRM ate bagenze badira n'amagye nga gali mu civilian clothes abambadde engoye za bulijjo okugenda okukola ki okukola effujjo ng'eryo okugoba aba NUP buli wasimba essira nti wano twogerere wanaava abantu abiri nga babagobawo kwegamba tawuni nefuuka yakudduka disitulikiti yonna efuuse eddukadduka tokkirizibwa genda kwogerera mu disitulikiti kyalo gy'ebuwambo tokkirizibwa ogenda kwogerera mu kyalo ky'egindi so kwega mulaba nti okuvuganya okubi okwo kuleeteddwa NRM nga bo bennyini ate be bakulembedde si bumenyi bw'amateeka bwa NUP nedda ssebo manyi bajja ne bayogerawo nga babeera bagamba abavubuka ba NUP banywa enjaga abavubuka ba NUP bakuba abantu naye abavubuka abo nga tebannalaba kubanga bali provoked obanga tebannasuulibwamu kintu babeera ba mirembe mu mbeera yonna yonna gye babeeramu kale ekintu kino NUP enaakikola etya okukivaamu nga tekoseddwa nnyo bigambo bigiwaayirizibwa sebo abawaayiriza bawaayiriza naye eggwanga lyonna likimanyi bulungi embeera NRM enoonyeza obululu ebunoonyeza mu ssente ebunoonyeza mu kuba b'opponents okusiba b'opponents n'ebintu ebiringa ebyo owulidde kaakati no olwaleero olutuukidde mwami kakaka nkutegeeza nti mazima NUP yawangudde dda kuba akalulu kafundikidde lunaku lwa ddi kampeyini zafundikidde lunaku lwa ggulo owulidde kaakati olwaleero teri kampeyini era abantu baffe bawonye tubasabira Katonda era yongere okubawa okulungamizibwa okulungi kati ekigadde buzibu bwa kuuma kalulu mu kuuma kalulu kano ojja kulaba nga tebakkiriza wa NUP kusembera wali box okulaba baani abateekamu obululu obusitaafinge baani abazibikira bugune box eyo kuba tumanyi NRM erina omuze ogw'okuddira obululu obungi nebuteeka mu box ng'oli ajja n'obululu nga 15 n'asuulayo yebukuba obwakubiddwa edda obululu obuli tikiti nga basuulamu busuule mu mbeera ng'eyo kati bijja kubeera bingi mu polling station ez'enjawulo era abantu baffe bwe bateewe nnyo okukuuma bululu obwo bujja kubbibwa oba oliawo n'omuntu waabwe asobole okuwangula mu kalubwe kati akabbiddwa ebyo byonna tubimanyi abantu baffe gye bali ku gurawundi naye obwerakirivu bwaffe nti bayinza okukubwa emiggo n'okugobwa mu kitundu ekyo okubeera nti balabirira akalulu kaabwe ate nga bwe bataabeewo kasira bagobwa ne bagamba nti baba bakubiddwa emiggo ebiringa ebyo kati kitegeeza nti akalulu kajja kukola ki kajja kubbibwa kuba abasitaafinga busitaafinge kakati obululu mubiriza okuba nga abalonzi bali emitwalo ng'ena n'ekitundu naye oli n'aleeta obululu n'aleetamu omutwalo gumu mu 7 obutali bwa electoral commission kati obululu ng'olwedi buli ki bwatikingiddwa dda buli ku muntu omu esebo ne bakeera ku nki ennyo okubugabira bayusi baabwe abo ne bagenda nga busaasaanya disitulikiti yonna kati mugenda okumaliriza okubala obululu ng'obululu bubala nti olwa NRM yasinze naye ng'abantu bakirabira n'amaaso gaabwe twawadde yeebu butereevu kulaba ensonga eyo ngitegedde bulungi
nga maliriza ekitundu kyaffe kino nziza Nkonge Kibalama olina ekigambo ekyenjawulo kyonna kyewali agadde mu bubaka obuyise mu bukulembeze bwe obulina experience n'ebbanga eppanvu ery'obuweereza kyewali agadde ogamba bannayuganda nga tugalawo puroguramu eno? Abawuliriza n'abatulaba ffe nga tuli mu National Consultative Forum nafuna omukisa okugenda okulabirira obululu mawanga ag'enjawulo. Wano nze mbadde observer okulonda mu mawanga ag'enjawulo nano munda mu ggwanga. Kati bwe tugenda mu mawanga ag'enjawulo tukiyita benchmarking nti mugezaako comparinga ebya Uganda n'ebiri kibiri mu kulonda kwa mawanga amalala. Twasanga mawanga amalala nga ekiriyo mawanga naddala agali mu East Africa wano natuuka Tanzania ne tutunira electoral system zaabwe ngamba ennondesa oba okulondesa electoral system ezo nga bo beerongoosa dda ffe Uganda kye tutannatuukako era nakireeta n'enkikwasa eggwanga ne tukiteeka mu ripooti ey'omwaka oguwedde kubanga twawwa ssente gavumenti yatusindika okulabirira okulonda kwe Tanzania. Kati no Tanzania eyo nga akalulu akamu akava mu kitabo kino ekirimu obululu obulonderwamu buli katabo lisiiti ey'emu ebeera owundi baye omusajja ono oba omukazi eyatudde ku polling station eno agirabirira nti buli gundi akalulu akamu ako bwe kayuzibwa nti ka Kibalama Nkonge ne bakebera mu ligiyesa nga mwali akalulu ne kamuweebwa nga banne bonna bali mu layini balaba akalulu ako tekagenda bugenzi mu bokisi ono alondesa akakubako sitampu bwati sitampu eri official n'akasaninga nako owulidde. Kaakati omuntu ono atambula n'agenda ku bokisi eri awalonderwa n'asuulamu akalulu ako era asuulayo akalulu kamu. Twagamba NRM oba twagamba gavumenti efuga kati nti tugende twetereze Uganda okubba obululu kususse. Omuntu ono ali ku polling station eno eyawano abeere nga awuninga akalulu ako ekola accountability ey'amangu nti obululu obunaaba bubalibwa wali ng'abantu bakuŋŋaanye bululu bubalibwa babala obubwokka obuliko sitampu y'ono omukulu akulidde ki polling station eno. Teri kalulu konna akataliko sitampu kabalibwako kaba kafu. Kaakati kokugjawo emizi gino gy'ogamba nti bapulintiza obululu basitaffinze obululu bakoze eki. Singa ekintu ekyo kikolebwa wano mu Uganda nasaba episira mu ripooti nga tugamba nti omuntu ono akulira station eno abeere nga authenticating obululu buno ng'akubako sitampu. Esitampu eyo tolowooza Mzee Kibalama nti basobola okubaayo ne kopi endala bo nga bo kuba be bazikola oli asobola okuba ne kopi y'ewaka n'abukuba najja n'abuteekamu n'akatabu ng'akalina era ne mubujjamu nga buli stamped. Olowooza kisobola okukola? Kikola ssebo lwa nsonga nti sitampu eno ono gy'agenda okukozesa olwaleero eba yakyama mu ye nga nannyini polling station eno eba yakyama gy'ali era sitampu eyo erabibwako ssaawa eyo abantu bano bagendera okukuba akalulu. Eyinza okuba nga nekozesa ajja kukozesa wa kiragala tajja kukozesa oli inki owa bulijjo. Kaakati bwe ziba nga yakubyeko sitampu ya kiragala ng'era yeeyo yennyini eraga ye ne siginica ye ate woonojinga olina tayimu eriruddawe nejingajinga sitampu ezo ntekeko n'omukono oteekeko n'omukono omukono gugwe agumanya polling officer era gyegamba guno omukono si gwange owulidde. So nze ndowooza nti okugjawo okubba akalulu mu ggwanga lya Uganda abannayuganda okwesiimira mu kulonda kwabwe bakole ekintu kimu nti omuntu ono ali ku polling station awuninga elections ezo by stamping and endorsing that vote
nkulaba ko omuntu nawanatwala obululu 15-20 n'abuyiwa mu bokisi eyo bujja kuvayo nga tebuliiko ki sitampu era tebujja kubalibwa sabbe waba yagicupudde tekubako siginicha yoona tekuli siginicha yoona atudde wano akayuza n'akakuwa yesebo tegedde bulungi ate oba sinakindi era wanaga bajjayo akataba nassaako sitampu ye ate gwoba akalulu wakajjewo kakubako sitampu kituufu eyo ne wonoojingajiga akalulu eyo ebbali yes ate wonootuuka ano akubeko sitampu zibeereko 2 ekyo kyonna kijjayo obubbi bwaki obubbi bw'akalulu kwegamba kyenkubira z'abannayuganda banyigirize gavumenti ffenna tunyigirize gavumenti ne bamemba ba palamenti okuyisa ennongoosereza mu byokulonda nti omuntu akalulu tekajjanga kkubwa okuggyako omuntu wa polling station yeno kwe mukubidde ng'akasitampinze n'akasayiningako kyekijja okutuwa akalulu akalungi akali kiriini esebo nkutegedde bulungi era n'obubaka obwo mu kyewaliise akatalekeka abantu babukwate nga nsonga kubanga gwe kyoŋŋamba wakiraba you observed n'olaba ekisobola okutereeza eggwanga ate sirowoozezza nti okyogedde mu bad faith kigambo kyakutereeza kale tukubiriza abo bonna abadde ku vidiyo nti bukole ebikolwa bino ebyokutereeza bw'omutabaamu kweyagaliza tusobole ffenna okutambulira wamu ng'eggwanga ku lwa bonna abadde balaba vidiyo eno tukulisa muzeeyi nkonge Kibalama ekyabwatukidde gyasula era Katonda yatusaasidde nti bakirabuukiridde ne tuba nga situlipootinga ID z'abantu zasigadde ezaali badde zitta sebo tukuyozaayoza era nga tukulisa ekikanga bwekyo Katonda agira akyakupa ebigambo byoweereza kandideeti wammwe wa NUP naye ndowooza aba NUP nammwe musiimire eyo ate n'okutereeza oweereza eggwanga lyonna awamu omuli gavumenti efuga nammwe musiimire gye busiimidde nga musiima muzeeyi nkonge Moses Kibalama ku lwamu enna abali enyenze kanka kapita okubaweereza tusiibudde mweraba akafaananyi kiriba kitanga bombya wangudde ababadde bakaba nga tuli masanyu n'okujaguza kuba akafaananyi kiriba kitatagulanyi ng'alayizibwa mukisaawe ekkola n'omuwanda wa kabaka awanise omukono alayira kuba akafaananyi kiriba kitanga bombya ofuga naseti hawuse tudde kamotaayi gwadumira kuba akafaananyi kiriba kitanga jjajja tusiibula timutima mulungi balekedde bombya abavubuka mwefuge amazima walayi kigenda bakitanga Uganda etugondera kane woba mugeto obeera ngali museze gunayira kana akaseera tetumala biseera tuteeke mu ntebe omubanda atuzimbira